Mbanirizaako mawulire gaffe ag'olunaku olwaleero mujebale gye mutusizaako engalo nga bulijjo amawulire ngalese ate ng'ogakusomera yenze Fifije ate nga gawagiddwa Di Jeremy 256 okuba nga kusabatula enguliko ey'ekika eky'enjawulo. Mukadde kano kennyini ngenda kuba nga nkusoosoottolera oba nga nkutussaako abaami abamanyiddwa nga Bizonto gwe wenna abadde tabamanyi keekadde obategeere ate naawe abeepikira kyekiseera omanye oba oyongeramu oba okomaawo. Ntandise n'omwami amanyiddwa nga Sserwanja Julius Ag'obuzaale abangi gwe mumanyi nga Ssaabazonto. Ono yazaalibwa mu katundu akamanyiddwa nga Entebbe era nga omanye bumanya nti amalo g'ennyonyi alina matono ddala. Ono alina emyaka 35 egy'obukulu gyokka ate ng'aliko abaana 4. Sserwanja yatandika okukola ne Radio Simba mu mwaka gwa 2009 nga script writer oba muyite omuwandiisi. Wazira mu mwaka gwa 2015 ono yafuulibwa presenter awedde emirimu ku program ey'okumakya oba ku show ey'okumakya emanyiddwa nga Binsanga Wano. Mu mwaka gwa 2007 ono yakolako ne bakayimbira Drama Actors omwo mwe mwali Dube Ssempaata wamu ne Raila Kachapizo n'abalala bangi abajjukira mubategerera ddala bulungi ate nga yeegatta ku Bizonto mu mwaka ogwa 2019 oluvannyuma lw'okuva ku Delta TV gye yali akola mu mwaka gwa 2016 ng'aweereza nga news anchor oba muyite munnamawulire. Oyo yasalawo azontoke era bw'atyo ne zibuukirako ddala mu mwaka gwa 2019 kwe kujja n'aba nga yeegatta ku Bizonto era nga wenjogera Kizonto ekiwedde emirimu. Ono nga tumuvuddeko tugenze ku mwami amanyiddwa nga Goldchi Matono. Ono osobola okumuyita Opeto. Ono alina emyaka 49 egy'obukulu gyokka ate ng'aliko abaana 7 bokka. Yazaalibwa ku kaalo akamanyiddwa nga Kasanda Bukuya abamanyiyo mutegererayo ddala bulungi. Yatandika okukola mu myaka gy'ekyenda eyo gye gitandikira ne Upland esangibwa ekibuye ate bwe yavaayo bw'atyo yeegatta ku Umoja Band eyali ey'omwami eyafa eyali amanyiddwa nga Kazinyi era nga yali akolanga omusunyi wa gita. Oluvannyuma yavaayo bw'atyo ne yeegatta ku Diamond Production ate eyo bwe yawamatukayo omwana tuyeegatta ku Eagles Band era bw'atyo n'asigala nga akyasunira ddala gita ye. Mu mwaka gwa 2003 yasalawo abeere nga yeegatta ku Radio Simba era ng'akola ku programu ey'okumakya. Wazira mu mwaka gwa 2019 ono yasalawo azontoke era wenjogerera y'omu ku ebyo Bizonto ebiwedde emirimu. Oyo nga tumuvuddeko tuzze ku mwami amanyiddwa nga Mbabali Maliseri era ng'ono alina emyaka 36 egy'obukulu gyokka aliko abaana 4. Yazaalibwa ku kaalo akamanyiddwa nga Nazigo akasangibwa e Kayunga Bugerere abamanyiyo Jinja Road mutegererayo ddala bulungi. Ono mwaka gwa 2012 bw'atyo yeegatta ku Radio Simba era nga yali mu production. Wazira mu mwaka gwa 2016 yavaayo bw'atyo n'aba nga yeegatta ku Salt Media nga presenter ku programu kumacha. Aganda bagera nti Jova toyombye mwana tujotera okudda era bw'atyo mu mwaka gwa 2018 mwana mulenzi ono bw'atyo yaddayo ku Radio Simba ate n'abeera nga aweereza ku programu ey'okumakya emanyiddwa nga Binsanga Wano. Ono nno naye yazannyako ne bakayimbira Drama Actors mu myaka gye emikadde era nga mu mwaka gwa 2019 yasalawo azontoke bw'atyo ne yeegatta ku group ya Bizonto era y'omu ku ebyo Bizonto ebitawaanya oba ebitegomya ekibuga ennaku zino. Oyo nga tumuvuddeko tuzze ku muggalanda w'Ababizonto Shibebi Shibubu ng'ono nno si mulala ye Ssaabakaaki Simon Peter era ng'alina egy'obukulu 26 gyokka ate ng'aliko abaana 2 bokka. Wazira ng'ono yazaalibwa ku kafo akamanyiddwa nga Kijjo Nabbaale era nga azze akola obwa MC mu mabala ag'enjawulo wamu n'emikolo egy'enjawulo. Mu mwaka gwa 2018 Simon Peter yeegatta ku Radio Simba bw'atyo n'abeera ng'aweereza ku programu ey'okumakya emanyiddwa nga Binsanga Wano. Wazira ono yakyusibwa n'azza ku programu ey'olweggulo emanyiddwa nga Mukulikeeyo. Mu mwaka ogwa 2019 teyalwa era teyalonzalonza mwana ttu ne yeegatta ku Bizonto era wenjogerera kyekigalanda Kizonto ekiwedde emirimu. Abagalwa abalungi ebyo nsobodde okuba nga mbaleeterayo ku Bazonto bammwe ababasanyusa mweyongere okuba nga mubategerera ddala ate nga mubamanya. Mbadde Fifije okuba nga mbakutuusaako atakuumira mpeera ayongere okuba nga abankuumira mbaagala nnyo mweraba.